Bubagwe president kiriza tusaba amalwaliro n'enguudo saba president Kyagulanyi ko lya ferena kauka liri bubi nnyo bakukyoyogera kola statement abantu batandise okwefulira Kyagulanyi Robert Center balabika bakkiriza nti kati ye president ate omulonde kubanga n'abasoloti media olwaleero bamubanja luguudo Gravity yamugambye abawe ku ttaka lye bazimbeko eddwaliro akati abasoloti media olwaleero bagamba nti nabo bayambe abakolera oluguudo lw'ennakawuka omuntu gwe balina okusaba ebintu ebyo amazima amatuufu balabika bamutya buddi kuba towulirangayo statement yonna ku Soloti TV egamba nti munnange Museveni oluguudo lw'Egindi lulabika bubi bwe lutukolere bagamba nti Gravity eyatandise okusaba eddwaliro e Busaabala nabo kabasabe Bobi Wine abakolera enguudo n'olwekyo kujjukiza nti abantu bano teweerabira nti be basajja bakulu abaludde ebyobufuzi kubanga Ssenkubuge Siyaasa munnabyabufuzi wadde yali yeesimbye nawoko naye embeera eno yajjukira nti yajja okuvuganya mwami Museveni akimanyi bulungi nti embeera ayagala kukyusa ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga naye olwaleero balaba nti ate Kyagulanyi Robert Center mwavudde okuvuganya mwami Museveni mubi nnyo era bw'ayogera ku bikolobero by'eggwanga ensonga ez'eggwanga ezitakoleddwako balaba nti mukyamu nnyo balina okumufuulira obugere nkujjukiza Haji Ssettuba nno gwe tutambula naye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutusako puroguramu zino Haji Ssettuba omusanga ku 0703 31 39 25 omukubirako n'omutegeeza ku nsonga yonna gy'oyagala akuyambemu abaagala emirimu abakolako abaagala okugendako ebweru nammwe abanguyiza embeera ababonyaabonyezebwa nti olina obulwadde bukusumbuwa Haji Ssettuba akusomera ku dduwa ze n'oba bulungi mukubireko omunnyonnyola ensonga yonna gy'oyagala okukuyambamu ajja kukuyamba tojja kwejjusa kusaba eddwaliro ng'oyomba bubagwe president kiriza tusaba amalwaliro n'enguudo saba president Kyagulanyi ko lya ferena kauka liri bubi nnyo bakukyoyogera kola statement wabagwe president tugenda tusimbe Gravity bakuyambyeko ozimba amalwaliro ate okuba emimiro bajjo mukuba oyo Gravity ani akubwa kati nawe bino weekyaga Gravity tasobya mutujju Uganda buli muntu alina freedom yokola twawe semateeka akuwadde embe lyo Control. Article 17E obate mmanyi mateeka nze njaba oyo bagenda mukuba nga bakubani their statements ezikolebwa nga oyogedde bwogezi olina kukolera mu statement ng'akoze kikolwa Katolu Wama yafiira ku ddwaliro lya mukyala Stabua Natolo naye nga ajjanjabiddwawo ebbanga ddene if you are a national leader ng'olina ettaka ddene abaana bagambye nga naddala lead president mulamba abaana ow'eggwanga atali wa kibiina omanya Ssemambo gyali omwana akugambye baleese leading by example. It's a statement. Watugamba oli president. It's a statement. Kakasa n'ogamba nze president. Ekule nene bw'obanga olina beach yo no problem. Naye kyandibadde better obadde ogamba ki? Nze kankubulire nga nesigama ku mazima n'okufumitiriza. Nakugambako nti wano wetulaga mujja kusuulira. Tokkirizanga abaganda agamba nti bw'onyigiriza nnyindo. Si Muganda Bible. Naye kyogera bw'onyigiriza nnyindo gikola ki? Egireeta omusaayi. Tokkirizanga SPD omuntu yenna kumutusako extent egamba nti enough is enough. Omuntu watukira okugamba nti ekimala kimala. Kaba kalabaaye. Kaba kakoze ki? Kalabaaye ekyogere okitya. Ate manyi bitegeeza nabuza n'ebigambo biwano nali sigudde mu Kinya. Ate nga Kinya kimonokoto lyo ntomusoma nga kotomumanyi. Sigo ngambo bijanjalo byebajjulamu. Simene beta seeds obuntu bubiri. Kati tomanyi monokoto lwaki onkyogera obwebuzabuza. Tomanyi monokoto lidoni. Yena maso bali kola omuntu yenna tomukkirizanga okugamba nti ekimala kimala. Kyagwano nyigiriza nnyo abantu watugamba olwanyisa Museveni yekka. Wavadda ku Museveni dictator olwanyisa bayimbi. Ovudde ku bayimbi olwanyisa abantu as a person. Not ogamba nti oyo muntu mumusanjage that is too much. Ekimala kiba kikola ki? Bana babufuzi bangi bazze babeerawo nga tubalaba.
nga tebatuka ku extent yo kati ojja kuguwulira ogenda kufuuka ekyennyinyaza mu nsi ojja kutuuka nga ne woyita otyawo omwana bwatuuka okuyingiza seminti ye Busaabala tunuulira Busaabala bwatunula buli weekend obeerawo n'emikolo n'oreceiving esente amazima gali nti sente oziina n'emagere wonna wonna oguzeewo osula kuyikanga kinaana kati nene bakakawuma mukyala kawuma gwe mwatandikirako sitanti yammwe batteeke yammwe wanga mwamwesibako nti yali dulevawo naye tiyali dulevawo dulevawo bamuyita saadi ne maadi namaana awe ebbanga ngamba manyi era nga tewali muntu wala akuvuga kawuma ali azze buzi kugoberera nga ayagala kwesimbawo engeri mwali temwagala mugulya mmere mumuleka ng'akuma emmotoka n'atuulamu asowole by accident nakubwa Gravity bana olimba lwe yafulumiza kalina luyimba gravity nkiddamu okukinnyonnyola omanye okutegera siteeka tesikwa buwaze gravity Kenzo yasaba sente president nakizo bawa sente milioni 3 naye nga bagenda kuzeewola mu SACCOs ng'abayimbi nga bamaze omulaga nti abayimbi copyright yo tekola ate nga oyo gravity genda maaso Gravity muyimbi saba ena kye yekoledde era Gravity tagamba kyonna kye yakoze statement nene ate nga ntuufu ensonga eziruma abantu abo lwaki Kyagulanyi alina ettaka ddene bakugamba nti emagera asula kuyiika 8 neweebuuza nti yazijja mu gavumenti yezimuwa oba yakola bukozi ebiseera bye n'agula ettaka lye Kyagulanyi Robert Ssentamu kyalwanako okukyusa ggwanga Uganda buli munnayuganda abenga asobola okuganyulwa mu musolo gw'asasula aboogera bakimanyi bulungi nti be bali omusolo gw'abannayuganda okubeera nti tegubakoledde ebyo byebaagala era ensonga bakibadifendinga nnyo okulaba nti bannayuganda tebaddamu kubanja malwaliro sente ezo zisobole okuyamba bo ab'olubatu si Muganda Bible naye kyogera bw'onyigiriza nnyo ogikola ki ngireeta omusaayi tokkiriza nga SPD omuntu yenna kumutusako extent egamba nti enough is enough omuntu watukira okugamba nti ekimala kimala kaba kalabaaye kaba kakoze ki kalabaaye ekyogere okitya ate manyi kyebitegeeza nabuuza nebigambo biwano nali sigudde mu kinnya ate nga kinnya kimonokotolyo ntomusoma nga kotomumanyi sigo ngambo bijanjalo byebajjulamu simene byeta sidizi obuntu bubiri